Anointed choir. Ekigambo eky'amazima Yesu kye yatulekera tutambule nga mu butukuvu ne mu buyinza bw'amaanyi ge. Ekigambo eky'amazima Yesu kye yatulekera tutambule nga mu butukuvu ne mu buyinza. Amanya gange nze Mwesigwa Great Grace okuva ku Love of God Church. Ng'enkola yaffe bweri twala omusa guno okusooka kwa byonna okwebaza abalabi baffe mwenna gye musinzira okutulaba ku mukutu gwaffe ogwa YouTube. Mwe abafaayo ennyo okulaba nti musubscribinga, mukomentinga era nga mulayikinga byonna bye tubateekera ku mukutu guno ebizimba n'okusingira ddala emyoyo gyaffe. Tusaba Katonda akibabalire mwe abatambudde naffe omwaka oguwedde gwonna era tubasaba n'omwaka guno mukole ekintu kyekimu. Olwaleero ng'enkola yaffe bweri ennaku z'omwezi 2 omwaka 2023 nkyazizza mukadde wange omusumba wa Love of God Church. Bagamba nti si kirungi nnyo okwanjula muntu nga waali era munzikirize awatali kumala budde bwonna mukadde wange yeyanjule eri abalabi b'omukutu. Nsanyusa olw'akaseera kano Mukama katuwadde ate okwogera. Amanya mpitibwa omusumba Richard Kokunvule akulembera amakanisa aga Love of God Churches n'amalala agali wansi awo. Mu kigambo ekituufu kyabadde mulabirizi kubanga bwetaba kanisa emu oba osose ku ddaala ly'obapasita oba twekyali pasita omusumba era aba ali ku kanisa emu yokka naye ate ggwe awo nsusewo ekitiibwa kya Mukama. Katonda alina wantuusizza. Twebaza Katonda Kubanga waliwo amakanisa agali wansi wa Love of God Church. Amiina. Engamba nti Bishop basoogedde oba tokoze ensobi. Twegamba Love of God Church enakazadde musumba tukwaniriza kitaffe. Twebaza Katonda akuzza mwaka omukadde ng'oli ow'emyoyo gyaffe era yesaala yaffe nti akwongera obulamu n'amafuta n'omwaka guno oyongera omuweereza. Nsaba abantu abatwaze batuwagira obaka boteekayo ennyimba zoteekayo obaka obazaamu amaanyi obazimba abantu bano batwebalizeeko n'abantu bonna bojja osomba bojja otambuliramu n'okubulira ekigambo kya Katonda. Abantu abo bonna nga tetunagenda ku nsonga ndala yonna baako ekigambo ky'obagamba ekyokwebaza abatambudde naffe omwaka ogwedde gwonna. ntwala omukisa okubebaza mwenna abantu baffe abatusaamu ekitiibwa abawulira enjiri gye tubuulira ababeera ku mukutu gwaffe ogwa YouTube. Tubebaza nnyo okufaayo okubanga mutuwuliriza n'otukkiririzaamu kubanga awatali mmwe awatali ndiga tewabeera basumba n'olwekyo omutali tetusobola kukola mulimu gwa kitiibwa. N'abantu mwenna abatannaba kulokoka naye nga mutwagaliza ebirungi n'ebigambo eby'amagezi bye twogera okuva eri Mukama mwenna tubebazizza nnyo 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 naddala omwaka guno Katonda bw'atuwadde ekisa kubanga tuli wamu nammwe okusingira ddala mubadde muwulira nnyo ennyimba zaffe kwaya zaffe nga ziyimba worship team nga ziweereza n'ebigambo eby'amagezi ebibeera ku mikutu gyaffe wamu ne mu kkanisa. N'ekyo tubeebaza mwenna Mukama abwenye omukisa. Amiina. Oli omu ku basumba abatono ennyo be nze ndaba ennaku 365 gina ekintu kye nze nkulabako kyesitera kusanga mu makanisa agamu ge nze ngenda muko nti obaako n'emiramwa gy'owa abantu bo oba ebyawandiikibwa endiga zo z'osumba wesitera okutambuliza obulamu bwabwe. Omwaka 2022 twagukubye emabega twaguwunzisa twebaza Katonda. Omwaka ogwo gubadde gutya? Omwaka 2022 gubadde mwaka mulungi era Mukama yatuwa ekyawandiikibwa okuva mu Balumi 8:30 nga wagamba tikale tunayogera tutya ku ebyo. Kale tunayogera tutya ku ebyo. Katonda bw'abeera ku lwaffe omulabe waffe. Kati oba omanyi Katonda amaanyi ge Bayibuli egamba olwebere Katonda atonda eggulu n'ensi
ate Bible yogamba Zabbuli 24 kyensina okujjulako bya Mukama n'ebyomunnyanja byonna yabifuga kati afaanagana bw'ati bw'abeera ku luuyi lwaffe omulabe waffe yabeera ani n'ekyo Mukama bwe yatuwa ekyawandiikibwa ekyo ne tuwulira essanyu era ne tulaba nga tumaze okufuna obuwanguzi kubanga ali ku luuyi lwaffe w'amaanyi ate yenannyini nsi nawo ne tutudde yenannyiniwo buli kye tuyayaanira kyonna abazadde baffe bonna yabatonda bajjajja b'abajjajja yabatonda akoze ebinene bingi kwegamba bw'omusembeza ku luuyi lwo ebirala byonna biba biwo oba osembeza oyo ayina buli kimu kasita omusembeza baganda baffe bano abava mu west eyo gwe tuyita abanyankola abakiga balina amannya ge batuuma abaana baabwe gansanyusa nnyo waliwo erinnya erimu eryansanyusa omwana namusanga bamuyita ayine byona mu ngeri emu oba endala negamba nti oba ne Katonda tuyinza naffe omuwa erinnya eryo nti ayine byona kubanga okusinziira ku njogerayo otulaze nti Katonda ye byonna era ensi nga tennabeerawo Katonda ye yasalawo nti ekola etya ebeerewo na buli ekiri mu nsi buli emitima gyaffe tegiyayaanira kya Katonda so tuddayo waliwo ogambe nti omuntu bw'asembeza omuntu bw'atyo alina byonna kitegeeza nti gwate ebyo biba biwedde so kati abantu baffe omwaka oguwedde batambulidde mu kyawandiikibwa ekifaananako bwekityo bafubye nnyo okulaba nti basembeza kati ng'omusumba ndooza katindeko kino ekibuuzo gwe ng'omusumba era omulabirizi w'amakanisa ag'enjawulo ofubye otya okulaba nti abantu b'okulembera mu makanisa ago gonna batambulira ku kyawandiikibwa ekyo Mukama kyakituluganda okubawa omwaka oguwedde njagamba nti Mukama yeebazibwe olw'ekyawandiikibwa ekyo osoose n'ogera akantu kali ayine byonna ne kanyongera amaanyi kubanga ayine byonna kitegeeza Katonda ayina byonna kati bw'oba n'oyo ayina byonna era kyongera okuwa embavu muli ate nga sinnabagenda mu maaso nnyo kansooke njogera akantu kano edda nga tukyali bato twalina baabo baffe nga muyita babantege babantege gyali musajja akulidde eddala kakati naye twakimanga amati omusajja ali munyarwanda nga muyita muhiiza oliwulidde bungi erinnya eryo muhiiza musajja nga munyarwanda twagendanga ssaawa emu n'ekitundu ez'ekiro naye nga aliwo obwana obutukuba naye nga babantege omusajja ali myaka 2 wakifuba kinene bwawakiwaga Omukama yamuwa ffe tuli myaka 10 bwe twaddeyo ne tumugamba babantege obwana butukuba kati kuoyo ne tugenda naye n'abeera ku luuyi lwaffe n'abakulembera bwe baawulira eddoboozi nga babantege ali ku luuyi lwaffe badduka mbiro ne bagamba waaba waabwe ntege ali ku luuyi lwabwe wakuba ekikonde kimu olama n'olwekyo n'ensonga efaanagana bwetyo kati ekyo yali muntu buntu naye ate Katonda yatonda babantege bw'abeera ku luuyi lwo oyinza kubeera otya n'olwekyo n'olw'ensonga eyo tusaza amagezi gonna okulaba nga abantu Katonda abeera ku luuyi lwabwe ne tukola overnight wano ku Love of God Church mu mwaka otugita media overnight ebeerawo buli mwaka mu Lungereza tuna media general overnight general overnight ku Love of God Church tuyita n'abalala ab'amakanisa abatali balokole ne tubasomesa Katonda ayinza ate okubeera ku luuyi lwo bw'abeera ku luuyi lwo ofuna ki bw'abeera ku luuyi lwo owangula ki manya abantu bamanyira Katonda bamulabanga olw'okuba erinnya eryo balyogera Katonda bamulabanga muganda waabwe bamulabanga omuntu ali awo ogamba bamumanyi naye tebamutegeera nange ngenda neebuuza nasooka nenga oba Katonda mukazi oba musajja naate batugamba Katonda kitaffe kitegeeza kitaffe ali musajja ayinza okuba omusajja kubanga teri mukyalo gwe bayita kitaffe yali badde ayitibwa nnyaffe Katonda nnyaffe naye katutwala nti Katonda musajja ate nawe omanyi omusajja waka amaanyi gaba nago taata bw'aba waka nga maka mwali obuyinza buviira ddala mu byawandiikibwa eri tomala gajjawo bamala ketta nga taliiwo so kakati n'olw'ensonga tusala amagezi ne tukola overnight ne tusomesa engeri ki Katonda gy'abeera ku luuyi lwo ne tusomesa ku Love of God Church
ne tugenda e Bulamba tulina ekkanisa yaffe Bulamba eyo wano kulese muto omanyi bw'otuuka e Kanyanda awo wali ekkubo n'okwata ku ddyo kanisa yaffe eri awo nungi nnyo tukola conference ze zimu ku makanisa agali wansi walako ne tukola enkuŋŋaana z'abakyala naye nga olina okulaba nga abantu by'obasomesa bireeta Katonda okuba ku sayidi yaabwe Setaani asobole okudduka so mu ngeri efaanagana bwetyo eya overnight conference era overnight yali juze e Bulamba twayita Bishop Edward Lubwama wane Kanaali wane waffe wano era ne tumugamba sseboze n'olina okulaba ng'osomesa Katonda ng'ali ku luuyi lwaffe abantu bayige okusembeza Katonda ku luuyi lwabwe era ekyaliwo nkikunyumiza bw'asomesa bw'ati mizimu ne gidduka ku bantu abantu ne basumululwa naye n'asoberwa n'agamba nga wampadde omulama mukozesa agamba mwana wange ompadde omanyi kati ate olinze ndi mwana ye taata era agamba Katonda yakubikulidde omulamwa guno amiina ne tugoba dayimoni ne zidduka kubanga Katonda bwe yajja bw'ati ng'emizimu egiva eri Setaani egy'obwavu egy'ebirwadde tegisobola kubeera mu bantu kati netukolera nnyo sayidi abantu ne basumulwa ne wano era bwe tukikola bwe tutyo kulaba Bugodi Church wano ku kitebe ejjokolera ne tukola overnight tusomesa abantu wano n'ekintu ekira kye tukola waliwo busitiika sinze nako tukawandiikako ekyawandiikibwa ekyo Baluumi 8:31 nga kikyogera nti Katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe omulabi waffe yaani kwegamba oli n'agenda n'akantu ako ne tubuwa ab'emmotoka ne tubuwa abapikipiki n'otimba ku luggi lw'ekisenge tuboba oyingira bwoti awantu w'otasobola kwerabira nga at least mu lunaku otuulawo emirundi egisukka mu 2 oba mu 3 aba mu 3 buteka ku bitanda byabwe nayogeranga naawe kakati ne ku mulyango kati yinza okuba n'ennyumba ng'emu ate ekyo nno bw'okyogera kinzijukiza amateeka gano 10 Katonda ge yawa abaana ba Isirayiri mwalimu akawaayiro akaali kabagamba nti bagawandiike ku nzigi zaabwe mu bifo ng'oli bw'anaaba afuluma oba ng'ayingira anajjukiranga amateeka ago n'agatambulira ne Kabakuuku 2 wandiika okwolesebwa Mukama agamba nabbi Kabakuuku ali amulaze ku bipande bantu basome badduke nako kakati busitiika buno oli baba ayingirana nga ajja asooka kusoma Katonda bw'abeera ku luuyi lwange omulabe wange yaani ate mu ngeri y'emu n'omulabe yandibadde agolokoka ku ggwe bw'alaba ekyawandiikibwa ekyo gamba nno omuntu ono baganda bagamba adduka za mbwa so musoma tukwaliza tweyanzeege webale nnyo okuba nti ofubye nnyo okulaba nti kubanga abantu batera otandika ebintu bingi naye ne batabigusa naye kyamukisa mulungi nti gwe bw'otandika omaliiza nsaba tufunemu okuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo tujatandikira ku mwaka omupya ogwa 2020. Tubakulisaayo nnyo mu kuwummulako abalayi baffe ab'omukuto gwaffe guno gwa Love of God Church YouTube channel. Twongera okubeebaza mmwe abafiisawo ka data okubeerako n'ebiseera byammwe nga musubscribinga nga mulayikinga ate nga mukomentinga. Esaala yaffe eryemu nti Katonda waffe gwe tusinza omulamu akibabalire. Mu kitundu kyasoose twali tukuba tooki n'omusumba Bishop omulabirizi Mvule Hope Richard okuva ku Love of God Church enjokolera nga tugezaako okuyita mu mwaka omukadde 2022 butya bwe gwatambula n'omulama gwe batambulirako omwaka ogwo. Kakati mu kitundu kino twagala genda musumba ku mwaka 2023 mwenga aba Love of God Church omwaka omupya mwagutandise mutya? Webale kubuuza kibuuzo ekyo. Omwaka 2023 twagutandise mu maanyi. Sikola nsobe ngamba ag'omwoyo omutukuvu. Twagutandise mu maanyi era twasoose ne twebaza Katonda eggulo nga lubuuke twakikoze nga mu misana ng'obudde bulaba bulungi kati ne tusooka ne twebaza Katonda olw'omwaka 2022 ebintu byatuyisizaamu obubenje engeri gyabadde ku luuyi lwaffe ng'asaana okwebazibwa ebirwadde ebyali wakati kati awo
byonna ebyo tugiseemu. Yesebo. Era omubuulizi gwe twayise omusumba Herbert Mukkiriza. Omusumba Herbert Mukkiriza. Y'omu ku basumba ba Love of God oba ayina obuweereza obulala gy'ava? Ayina obuweereza obulala gy'ava. Naye ng'era kyenkana kale tukatukikomya. Amina, naye tukutumiddeko sebo omusumba Mukkiriza Herbert, twebaza Katonda olw'okumuweereza. Era tumwebaza olw'obubaka. Amina. Bwagenza n'asomesa akantu ng'asomesa okwebaza. Yes sir. N'agamba okwebaza Katonda ayinza okkivuunula bw'ati oba okwebaza kwonna nti y'engeri gy'osabamu omuntu okukwongera nga naawe togenderedde. Bwe mba neebazizza. Neweebaza. Abaganda ebagambira nti weebale amala ebintu. Abaganda balimu nnyo Katonda ssebo nabo ng'era n'ababe balimu Katonda. Kituufu. Kakati olugero olwo lwa Bwakatonda sigamba lwa Abaganda bokka. Lwa Bwakatonda. Mukama yabalungamya bona. Yes sir. Kubanga weebale amala ebintu y'engeri mbu gy'osabamu ebirala nga nawe togenderedde kubisaba. Yes sir. Kubanga ekikakasa omuntu bwakwebaza obulungi oyagala kumwongera ate ogamba weyeebalize ennusu 5 bwe naamuwa omutwalo lyaneebaza ng'omwongera. Ng'omwongera. So omusumba Herbert yayogedde akantu Herbert Mukkiriza. Mukama akwenya omukisa ssebo. Kugamba yabadde nga atugamba nti bwe twebaza Katonda tubeeranga abamusunaasuna atwongere. Weebale. Nga ne bwe mba seogedde nti Mukama mpa. N'obutasaba nnyo kusaba ate omanyi waliwo okusabiriza. Okusaba. Kugamba nze bwe mba nga ndeese kyendeese nga kirabo kyange kyakwebaza Katonda olw'ennaku 365. Ne bwe mba soogedde nnyo ku nsonga kumugamba nti mpa kino mpa kiri ate Bayibuli si yetusomesa nti Katonda akebera mitima era ensonga zaffe abazimanyi. Kugamba nze bwe mwebaza naye kimuleetera ogamba nti omwana wange ono kanneebazizza n'ekyo omutima gwe bwe kiyayaanira kankimuwe. Mu ngeri y'omu oba endala akuyiyiza akutetenkanyiza okusinga gwe n'osaba obusabi ojja kusaba gundi kamotoka kamu yayagala kuwa ebintu ebitegeerekeka amataka yakuyiyiza. Okugamba omusajja bwe yamusaba amagezi ate yamuyiyiza n'ebirala. So kati ate bwe weebaza yagamba kamuyiyiza ate. Kugamba ku kanisa twatandise nakwebaza. Okwebaza okwabaddeyo olunaku lwa jjo. Nga twebaze nga tukakasizza nti guweddeko bulungi. Era twabaddewo misano otandika essaawa 3 okugenda essaawa 10 twawezezza n'emu. Sawa ngemu ya kaonda. Nga twebaza Katonda. Mwabaddemu abayimbi Love of God Church Gospel Team. Babaddemu bayiseeko ne kuba naffe abalala n'amakanisa gaffe nga ey'Ebulamba basobodde okubaawo n'ab'Ekirinnya basindise mukyala Musumba olw'embeera yabaddewo ey'entambula. Omukolo gw'okwebaza Katonda olwo tumazaako omwaka 2022 era Mukama n'aba musanyufu. Addewo n'abayimbi abalala bangi nnyo. Mwabaddewo n'emmere. Ekyo kikulu nnyo. Ne tulya emmere ne tusanyuka ne tunywa ebyokunywa kubanga ako nako kabonero ka kusanyuka abantu bwe balya ku mmere era kubanga kwebaza. Ate Abaganda si be baalugera nti ye olugero olugende ng'olagaawo ngamba obadde teweerabidde nnyo naye nga oyagala ompe ku mulimu. Kale mukadde wange toyinza nnyo okutubuulira biki ebibadde ku kanisa ejjo omwaka guno 2023 ng'era bweri enkolayo mutambudde okukyawandiikibwa ky'omwaka guno. Wedda nkola wange oyagala okubuuza ekibuuzo. Era yenkola yaffe. Kubanga bwe njogedde kiri. Yes sebo. Naye nkola wange osanyusa. Amiina. Naye omwaka guno ate kyewuunyisa. Ye taata. 2023 Katonda atuwadde amaanyi. N'atuwa ekyamaanyi buli akiwulira. Agamba wansabye mu Love of God Church. Abantu ndowooza abalabi bakirinze. Abenjogera ennaku zabagamba balina waaka. Oli ekyawandiikibwa kiri. Nga kirina waaka. Kubanga bw'osoma engero 10 olunyiriro lwa 20 mwezi. Engero 10. N'owulira ekiriwo. Proverbs 10:22. Bw'osoma n'owulira ekiriwo. Ye taata. Ogamba ngende mu Love of God Church. Kyekiriwo ekyo abalabi bakirinze. Nti omukisa ogutaliko buyinike. Gwe kugaggawaza. Omukisa gwa Mukama gwe kugaggawaza. Tegubaako buki? Buyinike. Omukisa gwa Katonda gwe kugaggawaza. Era ku gwo tekubaako buyinike. Kyekyawandiikibwa ky'omwaka. Emikisa gya Setaani gibaako obuyinike.
akuwa omukisa ngamba leeta omwana w'obuwala nze nomwana wange Mirembe Saala mwagala nnyo ye muwala wange omukulu tukutumiddeko Mirembe Saala nagyoli tukutumidde nze kitaawo Bishop nze nkutumidde kakati omwana ngoyo gwenjagala ennyo nga setaani bw'aba nampa obugagga agamumpe mumpe keka kwa polizo kali bwe buyinike olaba bwenfuna essente nenzimba amakalina naye nga omutima bwe kiro gukaabira Mirembe Saala gwe nawaayo eri setaani omusaayi gwe gukaaba naye taata nompaayo nofuna amakalina ddala oyinza ofuna emirembe ate njifa obuyinike mu mukisa n'olwekyo Katonda n'atuwa ekyawandiikibwa kino ekikulu ennyo ti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza ate kugwo tekuli buyinike kakati awo nendyoka nsumulula essaala nembateekako n'amafuta akabonero akanyweza ti omukisa gwa Mukama guli gukutambulireko ogutaliiko buyinike kyekyawandiikibwa sobo kyetwa kakati nsaba mu dakika ntono nnyo oyongere okusunsula ekyawandiikibwa kino kubanga biki omuntu byetaaga okukola okutambulira mu mukisa gwa Mukama ogwo ogunaamugaggawaza ng'ate teguliiko buyinike omwaka guno 2023 oli bw'anaaba wakutaapinga ku bugagga bwa Mukama ng'era atambulira mu kyawandiikibwa ekyo ateekeddwa kukola biki omuntu nga bw'omanyi nti omuntu era okumufunako ekintu olina okumugondera Katonda n'onoonyereza by'ayagala n'obikola n'okyawa byakyawa kati bw'omala okubitegeera kati katugeze nga gino emize egy'obwenzi emize egy'obukodo emize egy'obubbi obusamize ogamba ebintu byonna byakyawa kusinza setaani byonna byakyawa obutalokoka naye byonna byakyawa kasita naawe obikyawa Katonda ng'akuwa omukisa kubanga bamugondera akuwa omukisa kwegamba abantu omwaka guno oyo yenna anoonya obugagga Musumba agambye nti kimu kyokka kyoteekeddwa okukola kyawa Katonda byakyawa era yagala obakola Katonda byayagala bw'onookola ekyo omwaka 2023 ogenda tambulira mu bugagga bwa Katonda ate obugagga bwa Mukama ngeri ekyandiikibwa kya Musumba bwagambye Mukama bwe yamulaza ekyawandiikibwa ekyo ffenna abali wano abalabi naffe aboogera twetaaga okugaggawala obulokole obutaliimu bugagga bulimu obwo taata kale wewaawo tuyayaanira eggulu naye ate ensi we tuli ya kitaffe ate kitaffe si yayogera mu Yeremiya 29:11 nti alina pulaani ennungi era Katonda wagira obugagga kubeera singa tabuwagira tekyandibadde kubanga okufa ng'oli mwavu n'ogenda mu ggulu kizibu kituufu batono wadde bagamba musimanyi ng'engamira okuyingira mu nnyindo y'empiso kizibu bagamba oli omugagga atannalokoka naye omugagga omulokole kiba kyangu njagala nkulageyo ekyawandiikibwa mu Bayibuli ono eky'omugagga eyali omulokole yagenda mu ggulu nkulageyo n'omwavu eyafuba ennyo kaabula kataalemererwe bw'osoma mu Luka 16:16 ojja kusangawo Laazaalo ng'agenda waliwo omugagga w'Omumisiri omugagga atali mulokole ng'embwa zikumberera amabwa ge ng'alonda obukunkumuka ku mmeeza y'omugagga oli ataweereza Katonda naye yaguma si bangi abajja okuguma nga Laazaalo n'osula enjala amabwa gakuliko tolina fiizi zaaba teboogera mbu Laazaalo yalina ne ku mwana sukulu fiizi azijja omukazi ayagala okulya ku nnyama ayagala olugoye lwa Krisimansi Laazaalo n'aluguzaaki kati kankubuli omugagga ono Ibulayimu yali musajja mugagga Bayibuli emwogerako mu bitabo ebisooka eby'endagaano enkadde tiyalina abakozi bisatu n'okusoba abakozi nga musajja bataano agamba musajja mugagga era bw'osoma ekyawandiikibwa ekyo Luka 16 okukka wansi ojja kusanga ogenda mu 19 okkirira ddala wansi osome nga bwe kiggwerayo ddala ojja kusanga ng'osanga Ibulayimu nga yafa ne Laazaalo n'afa ajja Laazaalo ono omwavu ajja agwa mu kifuba ky'omugagga Ibulayimu kitegeeza Ibulayimu wadde yafa n'ebitiibwa era tugamba yajjajja wabakkiriza yali musajja mugagga abasajja bano Bayobu era Sitaani laba anyeenya bugagga alabe ng'omutima gwa Yobu aguseeseetula naye Yobu yali amanyi Katonda yamuwa obugagga
n'agamba omukisa gwa Mukama ogugaggawaza gwatambulira ku nze sijja kwegaana Katonda yampa obugagga. Era tugenda okumaliriza ku nkomerero ya bulamu bwa Yobu yaddamu n'agaggawala Katonda n'akubisaamu nga nva ku oyo. Era omukisa gwe bwagumpa gusika obugagga ne gubondeetera. Tusobola okuvaawo n'omukisa nze naawe olwaleero tulina okuddamu nga tubasajja bagagga. Weewaawo Mukama akitubalire. Mukadde wange ebigambo ebyo tubeeyanza tubeeyanzeege. Kaakati omwaka guno tugambe nti enteekateeka nga bwe zibadde omwaka oguwedde 2022 kuba emabega kaawo tunyonyodde nti mulina ebintu ebimuze muteekateeka ng'ekkanisa oba amakanisa agali wansi w'obulabirizi bwo okugezaako okunyweza ekyawandiikibwa ekyomwaka omukadde guli 2022 kati n'omwaka guno olinayo enteekateeka ezefaananyirizaako bwezityo ezinanyweza ekyawandiikibwa kyaffe ekyo esebo weziri zitya tugenda kukola conference nga nene gadde nga tusomesa ngeri ky'omuntu gyafuna omukisa gwa Mukama n'agaggawala. Ekisooka olina kusooka kusembeza Kristo nabo omulokozi w'obulamu obwo n'ebirala n'oyagala Katonda n'omwagala kati omala okumwagala n'atandika okuwa ebintu. Conference ezo tutaddemu ebirungo bingi era ku mulundi guno twayongeddemuko omutindo. Notisi ezo zigenda kuba nga tuzikolera ddala omuntu abeeko n'ekintu kyasoma tugenda kuzikola ffe tuziprintinge bwe tukusomesa tuzikuwa buwe ng'ogenda kubanga oyinza ogamba Katonda agaggawaza omuntu n'awandikawo sitaani ate agaggawaza n'akuleetera ekizibu. Kituufu omusomeseza kirala ate yawandiika notisi ezo ngenda kuziwandiikira ddala. Weewaawo nsomesa nkukwasiza olupapula ensomesa egenda kuba ya mulembe. Ensomesa nkukwasiza notisi zo tuyita bw'oba olina obuntu obukulu n'otingako babbali mu kataboko naye nga zino boddayo eka ng'oyongera okusomera ddala notisi ezo ng'oyiga engeri bafuna omukisa gwa Mukama ogugaggawaza. Tugende ne muzi overnight zaffe ziri ezongera okunyweza ekyawandiikibwa nga tukubira ddala emizimu egyo egy'obwavu. mugenda mutambula mu makanisa gano ag'enjawulo mu overnight ezo ate oli n'abwane bwatwaniza mu kkanisa endala y'abalokole era musigala mutambulira ku kyawandiikibwa ekyo newebekereziya omufaaza n'amalaga amapasita jangu oyitira tayagala ssente era munnange obugagga bwaffe era ndaba enzigi eziguddwawo nziraba kubanga n'abakatuliki bajja kutuyita tusomese ku bugagga. Weewaawo abantu bagaggawale abaprotestanti batuyite ye taata ab'ebitundu batuyite LFCs batukolera entegeka gisomesa abantu engeri gye bafunamu omukisa gwa Mukama bagenda kulabiraku ffe engeri Katonda gyatutuvaana nti n'omukisa bwagusabye ddera Katonda engeri gyatusitudde yesebo n'olwekyo batwettanire basobole okugaggawala naye nga mu nkola ezifaanagana bwe zityo conference overnight tugenda kukola ne busitiika bwaffe okugeza nkafaananako bwekati kano kalugenda kulaba obugodi church kalanga kanisa so naye kali tugenda kukakola nga kaliko engero 22 ekyawandiikibwa ky'omwaka omukisa gwa Mukama ogugaggawaza tegubaako buyibinike nawe omuntu nga toli mulokole ddala ng'obadde osinza ne Setaani owaawo n'omwana wo n'amaana akusaba ne mukazi wo kati nzize njagala kana akasembayo n'olaba nti omukisa gwa Mukama ogugaggawaza tekuliiko buyinike toyinza butajja kutwebuuzaako tosobola butatoja love of God church pastor gyali odire busitiika kano era okatimbe wagaye ne ku kitanda abantu bakuteeka ku bife ng'oli amayiti wanusinza kwera kukitundawo buli kaseera otimbe ku mulyango ng'oyingira otimbe ku pikipiki okusinga singa kuba n'amamotoka oteeke ku motoka emabega ne mu maaso kasoma n'akulaba n'asoma engeri ezifaanagana bwe zityo abantu bagenda kugaggawala Mukama waffe Yesu. Owa omusumba waffe tukoyenza nnyo toyanzeege nkyalinawo dakiika ntono nnyo okukomekereza puroguramu yaffe eno naye nsaba ogenda kunkolera ebintu bibiri omulundi oguddako nja kukyaza twongere okuba tooki mu Love of God Church n'amakanisa amalala agali wansi w'obulabirizi bwo biki bye gategese okukola omwaka guno kugamba otubuulire enteekateeka zammwe ez'omwaka guno kubanga leero si gwe ogubadde omulama tubadde nnyo ku kyawandiikibwa era mwetambulidde naye oluddako tujjafuna akadde ojje ogere okulambulira abatulaba ensonga ezo naye nsaba ofune ebigambo ebiwumbawumba n'okwagaliza abantu omwaka omujja n'ekyokubiri bonawo maliriza otuwe essaala
egenda Great Grace era nga mbeerawo okubaweereza ensonga ez'enjawulo by'omu ku bamembers abalabo Body Church. Bino byogera kuba sigenda kudda waggulu bwe n'abamaliriza mukadde waffe nga asiibudde abatulaba n'atuwa n'essaala n'akomaawo. Mukama batwagalire omwaka 2023 kugenda mu bugagga bwa Katonda ate nga tabuliiko buyinike. Mukadde waffe omulimu gukwasizza. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina ssebo. Twebaza okuba twatandise okutuwuliriza tusoose ne twogera ku mwaka guli oguwedde netugamba tubale ku kyawandiikibwa Abalumi 8:31 Katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe omulabu lwaffe y'ani. Ate ne bibanga ebigololeragana bwe tuzze ku mwaka guno 2023 omukisa ogutaliiko buyinike bwakusemberera ng'ali ku luuyi osimayo obiraba bw'aba ku luuyi lwo n'alyoka akuba omukisa ogutaliiko buyinike. N'ekyo bwetyo tubadde naye nga tubeebaza nnyo mwenna abatulaba abatuwuliriza mwebale kutwagala era mwongere okutuwuliriza na mu byonna Mukama awenye omukisa. Amiina ssebo. Nsaba otuwe essaala esembayo tuve ku mpewo tetuyinza kuba nonga tetusabye ate nga tutambulira mu mukisa gwa Mukama okukakawasa. Kale katusabe. Mukama njagala okwebaza nkuwa ekitiibwa Katonda w'amaanyi okuyita mu linnya lya Yesu olw'akaseera akalungi k'otuwadde mu kifo kino tuzze wano okubawa ebigambo by'obwakabaka okugabanya obwakabaka bw'obutambule abantu bafune amagezi ga Katonda era Mukama tukulayo mwaka oguwedde nga tutambulidde mu kyawandiikibwa ekyo Abalumi 8:31 nga twogera ku mukisa nga twogera nti bwe ku luuyi baffe Mukama ate ani ayinza okuba mulabe waffe ne tumala ne twogera nate ne ku mwaka guno bwatuwadde ekyawandiikibwa engero 22 tulaba nti ate omukisa gwa Mukama ogugaggawaza tulina okugufuna. N'olwekyo nsabye bwe nti mu linnya lya Mukama wange Yesu nga ngoba amaanyi ag'ekizikiza emizimu egyatwetooloola amalogo ge baatusindikira ebisiraani n'okulemererwa ebiremesa ffe okuba obulungi tubiwangula omusaayi gw'Yesu ogwayiika era nangirira olw'obuyinza obwampe bwa Kristo nangirira omukisa gwa Katonda ogwo oguleeta obugagga omukisa gwa Katonda ogutaliiko obuyinike okusookera ddala naffe gutubeereko wano mu kifo kino gugende ku bantu ba Katonda abatuwuliriza gwatuwuliriza tukusabidde mu linnya lya Mukama wange Yesu nange oli mulabi waffe Katonda afe akuwa omukisa ogutaliiko obuyinike otandika okuwangula. Mukisa gwa Mukama gugoba endwadde mukisa gwa Mukama gugoba ebisiraani gujjawo okulemererwa kubanga bwe biba bwe bityo nga bivuddewo obuyinike tebusobola kubaawo. Saye mwenti mu linnya lya Mukama wange Yesu tube n'akaseera akalungi era nangira obulungi ekisa kya Mukama tutambuliko bulijjo okuyita mu linnya lya Yesu. Mukama abwenye omukisa. Amiina. Nga bali kutulaba tudde mu olwo.